People power. Our power. NUP everywhere. Basebo ne banyabo mbadde nsaba munzikirize. Nsabe President waffe agenda atuule. Abakyala mwenna abali under the women wing. People power. Our power. Honorable Flavia Kalule nkwebaza emirimu gy'okola mu bakyala. Sigenda kubaluyiza. Kuba ekisooka kizibu nnyo okwogera nga President amaze okwogera. Bw'aba ayogedde nze ani ayongerezaako ennyo. Kiki ekyo kye mba njogera ky'ataayogedde. Taata neeyanziza okumperekerako leero. Ngenda kwogera bitono naye mbadde nsaba mumpe obudde bwammwe mumpulirize. Nja kubawaayo obuntu butono nnyo obumpangaazizza obunsobozesezza okubeera ekyo kyendi. Kino nkiwa kwabo abandabanga mmenta waabwe nga lwolumodo waabwe. Bw'obanga olabira ddala nga Barbie wayimiridde, bw'olabanga role model wo, njagala kuwaayo obuntu butono nnyo obugenda okuyambako okubeezawo famire yo ate naawe okole emirimu gyo osobole okubalansinga obulungi. Ekisooka bw'oba wakufumbirwa omwami ng'alinga Kyagulanyi Ssentamu. Ng'afaanana nga ye, ng'atambula nga ye, ng'ayogera nga ye. Mu byaddala londa omwami akubeererawo nga ttaanowo. Bw'aba si ttaanowo boyi kite. Kasita obwa ttaano bugaana kukakasa tolwawo funa ekkuba eddala. Omusajja nga si kyaliiwo, omusajja nga tagenda kuwuliriza, omusajja nga tagenda kukulumirirwa, tagenda kuyambako mu ebyo by'okola. Kitandikira ku kulonda mubeezi. Londa oyo agenda okuvulubana naawe. Nina ekintu kye njagala ennyo, njagala okwebaka otulo. Nze bwe neebaka saagala kinyeenya. Ate neebaza Katonda nti omwami wange ekyakimanyi. Abaana bwe bazuukuka okugenda ku ssomero ku ssaawa 11, nakoma dda nnyo okumanya bye bambadde ne bye bapaakinze. Kuba y'aba abimanyi. Kuba mba neebase. Ekyo nkimwebaliza. Naye yaŋŋamba ekyo akikola kuba aba ayagala emisana mbeere nga ndi alert. Nga nsobola okukola ebyo naye ebimuyise mu ngalo. Kati awo emisana busted. Era ebiba bimuyise mu ngalo nange mba njoolawo biyooli. Ekirala bakyala bannange, learn to prioritize. If you are to succeed at anything, prioritize. If you decide to take care of your children and that's your main goal, prioritize your children and make sure that when you are done with everything about the children, everything else falls in place. Allocate your time and energy accordingly. The next thing is communicate. Communicate with your friends, communicate with your family. Talk openly with your people. Tuyina abakyala abali mu struggle. Ng'ewaka bakimanyi nti maama bw'afuluma either dda oba tadda. Kuba yabagamba dda nti nze ndi ku front line, enze toba busajja buno. That woman communicated with their family. Bw'oba waakuyimirira mu eno struggle, nga weewaddeyo okulwanyisa Museveni, weewaddeyo okulwanirira eddembe ly'abakyala banno,
eddembe ly'abaana bo, eddembe lya famire yo, eddembe ly'abannakazadde b'eggwanga lino bonna, making sure nti gy'osula ne gy'obeera bakimanyi nti oli wakudda ng'ofulumye oba bakujja ku poliisi. Please communicate. Si byakubanga bali awo ku BBS ne bakulaba nga gwe gwe bayoola nga tewabagambye gy'olaga, ng'ate Flavia yalina okunoonya baganda bo bafamire yo, oluusi tufuna ebizibu bino ne babakwata nga tetuyina n'omu gwe tulaba akunoonya, kubanga weewaggula bibyo n'otambula nga tolina gw'ogambye. Tosobola kubulwayo omuwagizi omu. Mu families zonna ntiwa bonna bakoowu gavumenti eno baagala egende, tojja kubulwayo oyo gw'ogamba nti bwe nfulumanga wano ne siddamu nnoonyanga. Communicate. The other thing is set boundaries. Omanyi abamu tuyina abaana ne ku mulimu boss akuyita. Boss tamanyi ddi lw'alina okukoma okukunoonya. Mukwano gwange Zahara yiriko oyo, sisobola kuba ku ssimu ye nga zisuse essaawa 4. Kuba nagigezaako emirundi ng'esatu n'engivaako. Ekyo nkimanyi nti kasita atuusa ssaawa 3 eba time ya famire, tojja mufuna amwagala mufuna enkeera. Please set boundaries between work. I am not saying don't be zealous. Manyi abamu mugamba nze wompitira nga nzijja, eyo choice yo. Naye amagezi gonkuwa nga gw'olaba nze ndi role model. Set boundaries between work and family. Kijja kuyamba nnyo okuconcentratinga ku kintu ekimu at a time. Ekirala delegate. Ndi wano ziri ssaawa 10 ssaawa za kujjayo baana ku ssomero. Naye nina kuweereza ggwanga. Nina omuntu gwe neesiga asobola okunzigirayo abaana ku ssomero bwe mba sisobodde. Mu mikwano gyo, mu famire yo, mu bantu bo tosobola kubulwamu muntu gw'otuma. N'ogamba nti bwe mba sisobodde kukola kino nnyamba okinkolere. Tulabye Flavia wano ng'alina komiti y'abantu bangi nnyo. Tuli mu kwebaza Flavia, si bwe kiri? Naye layini ebadde mpanvu, bakyala nga 19 abakoze omulimu guno. Ffenna tetuli mu kweyagala. She delegated. Olina okuyiga okubaako abantu abakuwa ku buyambi wano na wali. Ekisembayo, you have to plan. Banaye mukozese ku kalenda. Flavia tukolereyo obutabo bwa NUP babutuwe tubeere nga tuwandiikamu nti leero ku Mande ku ssaawa 3 nja kukola kino. Ku Lwokutaano ku ssaawa 7 nja kukola kino. Plan ahead of time oleme kuvulubana ng'essaawa etuuse. Ekisembayo mwerabirire. Munaabeeko, mukole ku nviiri, mukole ku njala abazikola nze zannema. Mwambale ku bugoye banaye, ku bugoye naye munsaaliza munyumye leero abakyala b'NUP. Mwatungisiza otugoye twa blue, red and white. Singa mwangambye nange nentungisayo. N'abawala batunga engoye bano betuyigiriza ebyalaani baali nkoleddeyo. Subiddwa. Naye mwerabirire. Tubaagala nga munyirira, nga munyeenye bbina mu gomesi, nga mwesiiza akazigo, bagambe nti abakyala b'NUP kyekyo. Si bwe kiri? Muyiga okwerabirira. Si kyangu okustrikinga balance ku famire ne ku mirimu. Ebyo byenjogedde biyinza okukolera, biyinza obutakukolera. This is not a one size fits all procedure. Kiyinza okukolera, kiyinza obutakukolera. Therefore, it takes time, effort, and trial and error to find what works best for you and your family. Mwezuule si bwe kiri? Mwezuule mumanye ebibakolera. Ngenda kwogera ku society. Society and women. How society looks at women.
how the people out there, the people we live with, look at women. Society expects plenty from women, but it gives them nothing and takes away everything. Society expects us to age gracefully, but never let ourselves go. Society will expect us to live like we have no children, work like we have no children, and parent like we have no jobs. Society will call the stay-at-home mother unfulfilled, but the working mother selfish because she chooses to go to work, and while the childless woman is considered incomplete. Society will say, go and chase that career, but never at the expense of family. Think like a man if you want to be successful, but don't act like one because you will not be liked. Society expects us to be mothers to our husbands and never to treat them like children. Society says that the married are miserable and better. Better are the single and happy. But they say, don't stay with an abusive man, but also never break up your family. Society says, do not marry a stupid man for love, but don't stay with a successful man for security. Don't be dependent on a man, but don't emasculate yourself and earn more than them. Society demands a lot from us. Is it a crime to be a woman? But we are women, aren't we? We are. None of us chose to be a woman. I am. And none of us chose the community that we live in. Ubufunze mbadde ngezaako okugamba nti wano we tubeera ku nsi kuno kwe tubeera abantu be tubeeramu balina ebintu bingi nnyo bye batwagaza. Bakugamba nti genda okole ate bw'ogenda ku mulimu vaayo nga gwakulembedde abo bonna b'okola nabo, naye ate bw'oba okoze tokola nnyo ssente kusigga bbaawo. Ne bakugamba nti genda ozaale, naye ate bw'oba ozadde bw'ogenda ku mulimu kola nnyo ate bw'ojja ewaka labirira nnyo abaana, naye ate nga bamaama abasiiba waka babayisaamu olugaayo. Bagamba tebalina kye bagatta ku ggwanga. Ate bamaama abasazeewo okukola bagamba nti abo bazadde babi, abaana baabwe tebalina kye baganyuddwamu. Baddiya mutwagaza ki? Naye engeri gyeri nti ffe tuli bakyala era teri yakeera n'asaba taata we ne maama we okuzaala ye, ne bakuzaala ng'oli mukyala. Tulina okufuna engeri gye tubeera mu bantu be tubeeramu nabo, si bwe kiri? Society believes that we are superheroines. Si bwe kiri? Mwami Kyagulanyi agambye that was a superwoman eyamuzaala. Kati kitegeeza ki okuba superwoman? Kitegeeza ki? Kuba superwoman mu bitundu bino eby'abantu nga bakugambye tukwagala bwoti, naye ate bw'obeera bwoti tosukka nnyo kudda wano. Batwagala mu makati kati, naye ng'ate mu makati tewatugasa. Kyokola olina okukikola n'osukuluma kwabo abali mu kitundu ekyo. Now that we are considered superheroines, we must find our footing and balance ourselves and still fit in society. How do we do it? Nina omuntu eyambuuza nti naye bwe ki ky'otasobola kukola? Buli kye tulaba nga weegasseemu okukola okikolera ddala nga kyekyo. Omalako otya okukuuma obufumbo emyaka egyo gyonna ate n'osobola okuwaayo obuweereza mu ggwanga mu ngeri gy'obuweerezaamu? Abakyala b'ennyimpi njagala kubeebaza nga nsembayo okubeebaliza obuvumu. Muli bagumu nnyo nnyo nnyo, mwebale.
okusigala ku ludda oluvuganya gavumenti eno emansa ssente buli wamu n'osigalawo ne bajja ne bakugamba tujja kukwata bwe tunakukwatira mu nzikiza tujja kukurepinga n'osigalawo abalala obufumbo buganye kubanga babba bamwe bali ku sayidi ndala n'olemerako. Njagala kubeebaza mwebale kusigala ku mulamu ogwo. Njagala kusembayo nga neebaza maama Miriam Matembe. Nze gwe mulaba wano role model wange nga nkula yali Miriam Matembe. Era nkimugambye ng'ali awo yajjako ku ssomero lyaffe emirundi ng'esatu ena ng'ayogera ebintu bye neegombanga ennyo era mbadde neesunga nnyo okwogera nga naye atudde awo. Tekisobose naye inshallah luliba lumu. Njagala kwebaza abakyala mwenna abagaba ekifaananyi ekirungi eri abaana ab'obuwala abato. Mugumire awo era mweyongere okukola ebirungi kubanga temumanyi ani gwe muli mu kukwata ku mukono kubanga Uganda enkya yeetaaga abakyala abavumu n'okusinga ku ffe. Neeyanziza okumpuliriza. Katonda abankuumire.